kubenzerwa mukazi sina kukubako ebimonde yagambye okuva kungomeze ebimonde buli wamu bimonde era takutanga toyina kimonde era nze n'amagezi gennyini magezi ki kati kankubulire oyo Brandon tasobola tusobola basajja babiri kati nkwegaseeko tuli abameka olutalo tugenda dulumba abantu aba babiri at least wekiba kyetaagisa kupangisayo zino grupu z'abakifeesi zitukuume oba si kyekyo tugende kikube Brandon mangu ddala nga tannajja waffe tumustopping. Abi ndi musajja ali simple era ndisaamu ekitiibwa ddala mutuufu nandibadde seetaga kweyunga mu nsonga ezo ddala mutuufu mbaseewadde ekitiibwa okitegeera mbasi wakudda mu ntalo saagala kudda mu bintu bya poliisi labayo looja tugende tufune wano abaana bamanyi okuba ku bikonde. Okay, nene engeri gyosazeewo nti mugagwe Abi agala kunnyamba tugende kati tewali buzibu ja tugende ne kati Obanamu okimanyi nagambye Aisha tuyambe ku Agi tumusondere sente n'akiwakanya. Kale sente ezaki? Eza tuition. Aisha ki? Aisha kino kinene kibeera mu group ya Viola. Ku bantu bonna walabye okwogera n'oyo Aisha. Oyo tategeera. Ye lindako. Wano twajja kukola ki? Twajja kusoma oba kusonda sente. Katowe reste. Omuntu waba yetaaga obuyambi bwaffe ng'olina. Oyo ovaako kyommu. Nze nakoweza embeera ate twesondereze mbwe ate tukolektinge ate tuyambe ono ate byantama sagaana biwulira. Ndowooza ensi eno kwerwana kukozesa maanyi wano nawaliye n'otetenkanya n'olaba ng'ofuna ky'otayina. Naye tosobola kunziza mwoyo simanya biki ate tusonde twekuŋŋaanye. Okimanyi nti eno ensi ekyuka reste. Naawe osobola kubeera ku mashanga weetaaga obuyambi obwo. Saawa zino Agi bwe yeetaaga. Nze ekyo tekisoboka ne Katonda akimanyi. Nze reste. Sisobola. Katonda oyogera naye obeerako awo n'oyogera naye bw'otino nti ekyo tekijja kubeerawo. Anyway, temunfuula topic. Mukole ekyabalazi. Wamwoyo muveeko. You will come in my hall of residence. I'll give you my contribution. That's fine. Thank you. Ambi. Singa okukwasa ennaku. Omwana oyo mugezi. Yeah. Ate yayisa bulungi. Tumuyambe. Kituufu. Well, it's quite a noble cause. I'll think about it. Agi, ongambye oyinamu obuzibu ki? Nasha, nina obuzibu bw'amaanyi. Ate kiki? Examination timetable yafulumye. Naye okimanyi, haven't paid tuition. Tuition again? Yes. Naye Agi, ekyokola okimanyi? Eki? Agi, ekyokola nakigamba. Gwe tolowooza? Kyogenda kwoza buno obugoye bwoyoza tukuweeyo 100 tukuweeyo 5 ofune tuition oba olowooza nti ezo sente dadi woza akuwa zinaamala. Dadi agezezaako nga bw'asobola okulaba ng'ofuna tuition naye bambi naye akooye muyambeko. Kati Nasha nkole ki? Agina kigamba Brandon wali Brandon mwetegefu okukolera buli kye weetaaga buli kyoyagala ne bw'onaaba oyagala kwesoba kweyongerayo ojja soba. Brandon kyeyetaaga eki? Mutima gwo. Brandon? You know Brandon? Mutegeera. Nkitegedde. Ensonga yo ngitegedde. Mbutoyagala kubeera n'abano baana b'osoma nabo. Ekyokola nkimanyi. Ogenda lumba lekikyala. Nze sikyabonaabona. Nabitegeera. Okozesa ky'oyina, okufuna ky'otayina. Nze olwayingira wano bye bimu ku bye nasooka okukwata. Nze sikyabonaabona. Ajja n'abawa bino bikosi waka biki
nze sikyabonaabona nategera biki bye yeetaaga. Genda ate Agi oli muwala mulungi okunsinga. Olina eriiso. Kozesa eriiso lyo. Nashanze sibisobola. Agi ogenda tandika bisobola. Okuva ne leero olina oyiga bisobola. Tunuza liiso lyokka liti. Bwe liba liganye yimuka. Genda waali mwekwasekwaseeko. Funako bw'omutereeza. Mutereeza otuviiri. Bw'olaba nga tajja mu sikeeri yo tambula. Beera nga atagenderedde. Baako ky'osuula. Osooka oyimirire oggumire. Oyina waaka. Kana akabina kawanike oti. Weefuula alonda kapeeni kampola. Mpola. Topapa. Okalonde kapeeni. Mpola bwoti. Oyimukewo. Omulago omubiri. Nze sikyabonaabona okuva kantini ku lanchi buli kimu nkikola okulaba nti nno ki kampasi mmalako kampasi embeera yayo naawe ogimanyi tuli mu last year. Nasha, byonna obiŋŋambye naye sirina kye nsobola kukola. Naye Agi omanyi nkwensonyiye kuba sirina kye nyinza kukola. Good morning, Vanessa. Good morning. Are you very okay? Now, the reason as to why I called you this morning is because I'm worried of your academic performance. Of recent, you've not been attending lectures, but to make matters worse, I do not see your coursework marks. You missed the first coursework and even the second coursework. Do you think you'll be able to score 70% because the coursework covers 30 marks and you don't have any mark? The problem I have is I pay my tuition. I concentrate a lot on my work. The lectures, I may understand that you're a hard-working lady. That means now you're going to have a retake because I do not expect you to score 70% at the end of the semester. So I thought you may have a plan. So can I know which plan you have apart from having a retake? Retake? You're joking. What do you mean? I have a plan. Let me know the plan. Okay. The plan is very easy. You scratch my back, I scratch yours. I don't understand you. I give you my goodies, you give me the marks. No. Please, Vanessa, don't think that way. You see, the only way you can be able to get marks is by sitting in class, perform, and get the grades. I don't have another plan. And by the way, this is an office. I know. The only thing I request you to do is to go and sit down. Just imagine if the professor just came into this office and found you touching me like that. The door is closed. Please go and have a seat. You are a better woman. You have a very bright future ahead of you. I do not expect you to use your body to get marks. You can only go down and we have a strategic plan for the next semester so that you can score marks instead of thinking that you're going to use your body. You give me the marks, I give you my goodies. That's all. I don't do that. Shara, don't be a kid. The thing is very easy. No, that's not easy. Please go and take a seat. Okay, I'm going to take the seat, but the thing is very easy. And what's that? You give me the marks, or I post this. Vanessa, that's blackmail.
cannot do that. Are you serious? You cannot do that. Vanessa, that's not the way it's done. There is a better way. Manya kibambisiza wano. Ensonga za Agi eza tuition. Ensonga eyo nagyogeddeko dda n'abaana abalala era ne twekolamu omulimu ne tukuŋŋaanyayo ku ssente. Towezezaayo emitwalo ago. Ana. Kaakati ensonga namwe neŋŋamba namwe kambayiti. Tusobole okulaba nga tukwasaganya ensonga ya Agi eno. Tumuyambe bambi. Newe twekuŋŋaanya namwe ne mukuŋŋaanya buli alina kyalina n'aleetayo. Ne tuweza emitwalo ng'ago nga 5. Kuba abasaazi ne bamubanja emitwalo 75. Newe tuwezayo emitwalo ng'ago 5. At least ne tuzimuwa ne bazadde banasobola contributing 25. Ne tusobola okumuyamba ne tulaba ng'akola exams. Banange ensonga yonkulu nnyo okitegeera. Naye nnyina fiya ku side ya Team Viola. Abaana mbatya abo Shani mbatya. Yo group nze saana jeta bambanange. Sisobola kugamba kasita simanyi no bogerako obogezi. Nze yo team njitya Team Viola sijja balimba. Shanita bela mugumu nga asula kutaka. Bwe banajja mu mpola tujja bakwata mpola. Bwe banajja nga bagala by'amaanyi tujja kozesa maanyi Shanita. Kama mbaya ni mbaya. Cheba najja nakyo kye tunagenda nakyo. Shanita bela mugumu mu mutima go totya. Naye era wadde bali abaana bagumu. Shanita bela mugumu tewali kitasoboka. Awali Katonda tewali kitasoboka. Nawe jiwa. Ulagawa. Nonyaze oba. Nonyago. Ze na business zange ndale zibadde zindese badde sinonyago. Kuno kusomero ino nonyako omuntu ogu inze. Bitofe naku zino. Ebintu byo. Kakati sebo. Nakulaba ng'otandikiriza. Mpola. Esimu zange nga tozikwata. N'ekimanya nti relationship yaffe egenda ekendeera mpola. Nenze ky'oba omanya kyakwagala. Ekituufu oyinza okuba nga otyanjagala naye nze nganze. Mutuufu si kyakwagala. Mutuufu mu mutima gwange tokyalimu wadde akati naye embeera zo zaakunemesa. Tolina kawobo mu kamwa buli kimu kyogera nga bw'oyagala. Omuntu olabanga nga wawe embeera etandise okukyukakyuka. Mukale munoonyeeko omanye ensonga lwaki. Neera ezo embeera zo zakweraga, kwekalakaasa, kwefuula wakabi. Kunze toli wakabi kale mbya ddala naye. Nze nafuna omuntu gwe nateeka mu mutima gwange. Gwe mu mutima gwange tokyalinamu wadde akafo. Nina omuntu nafuna we mpumulira. Wammala. Mpulira ovevenga. Itawana. Ngambye itawana. Tewali buzibu nze sinze yakunoonyeza. Sigwe yanefasiza. Kalaba obupale. Beera bulungi. Twala eri obupale bwa white. Abakyafu n'okwagala okwambala white. Kale gwe yambala black obulungi. Agi, you get the men later. Thank you, madam. Hello, Agnes. Hello, Shanta. How are you? I'm fine. How are you? Fine, and you? I'm fine. Ate sente ziva Shanta. Tofaayo leero togenda kunjoleza ngoye. Nze agenda okweyoleza. Kozi n'ekirala kankuyambeko. Ye Shanta, ndi kunoonya sente za tuition. Ate wano nyambako sente ne tuzigabana. Nasasuza. Agi tofaayo.
togenda kumpa wadde 10 ngenda kukoleza ku bwereere kuba oli mukwano gwe. Ennaku zino kyansindikira ku bifaananyi kankwekubireyo ekyange. Evalinde. Omanyi. Yes. I love your smile. Yes. I like. Awo kakiera kale nagumira kaawo. Olabise bulungi olwo. Sure. Wena oyakayaka. Negwera bulijjo bw'oti wawamba. Ebyaddala simanyi naye Mukama Katonda. Oba ekiseera kirituuka nga bwe nsuubira nga bwe njagala kibeere. Naye darling. Kyenjagala omanye nti nkwekuumidde. Nange yonna gye mbeera mirimu nkwekuumira era mbeera nga ndowooza ggwe wekka. Sure. Ndowooza ggwe wekka. Ng'emazima. Olinga nze. Lwakuba kati darling ekiriwo anti tuition yali tannaggwayo. Nakuwa akadde kamu emitwalo 2 nalima esente zaggwayo. Anti enakuba emu n'emitwalo 5. Kitegeeza tulanje emitwalo 5. Bwe kiri. Okay, tokyeraliikirira. Ebyo omanyi nze neewaayo saagala obonebone nga wendi. Nze obina byonna byolaba ntambula amawanga nzire eno nzire eri mbikola ku lwo ntambulira ggwe. Njagala obeere nga tolina kyojula. Olina okuba nga okifuna ate ng'okifunira mu boddi. Nompadde emitwalo 2. Ezo zo just za kuyamba. Zirengera zikuteera ku ssimu. Wow. Tebankwagala. Mpozi kyeneyabidde ndowooza oba airtime ne data olina? Era nabyo mbyetaaga. Kati sasula wiiki. Kwata. Saagala ojule nze nga wendi. Byonko. Nze nzekka bitegeera. Njagala njerezeko luno olugoye lutukule bulungi. Owulidde? Kale nini? Mangu. Pozi. Kwata. Niyaza nnyo nene. Kale nowe tafukanira yangu. Thank you, Viola. Thank you, Viola. You're welcome. Actually, it's my pleasure to see you do that for me. Kati, you thought you could compete with me. Seriously. Agi, walowooza watwala Brandon. Chanuma. Actually, you fit. Nafuna a better replacement for him. Excuse me. Viola, I'm too occupied in my academics to engage in such silly activities. Dear Agnes, this is our contribution towards your tuition. We have managed to raise 500,000 as Team Agnes. Before I continue, I would like to call upon Maureen to say a word. Thank you everyone, and thank you for your time.
And thanks for the contribution generally. When Joan came to me, it was a bit hard. But when I sat down and I thought about it, it was something good. So we have been working hand in hand, and we have managed to get that amount we're having right now. So with God's help, I think the family will be able to get the rest of the amount. Thank you very much. Dear students, one, I would like to thank you all for the effort you put together to help raise fees or tuition for our fellow, and that is Agnes. You are exceptionally great children. Now, when we look around, this university inculcates spirits, values into students that have to be good Samaritans in society. I'm very proud of you. And to you, Agnes, these students don't have too much, but they've sacrificed. They are sharing love and care. And for that matter, therefore, we do not expect any disappointment from you. Thank you very much. Me too, me too. I have also the money here. Even the food is here. 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, and 300. And 3,000. Eh, 300. 3,000. 3,000. Yes. Wow. Another round of applause to our principal of the non-teaching staff. What else can we say? Since we already have 500,000, the first collection, now that contributed by our principal of the non-teaching staff is 203,000, coming up with a total of 703,000, which is expected from parents. We don't need to bother the parents, do we? No. As a lecturer, it is an obligation and honor that I add on that amount to top up. So I will add 50,000 shillings to that cause. Thank you very much. Agnes, this is our contribution towards your tuition. Team Agnes Oye! Oye! Team Agnes Oye! 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 Protocol observed. You guys, I've just got a few words. Thank you all. Thank you for the love, the friendship you have shown to me. I'm so happy that I'm finished my final year. Thank you so much. Thank you so much. And also, I would like to thank my dear boyfriend, Rogers. Thank you for encouraging me. Thanks for loving me no matter what. Rogers, I'm so thankful. Thank you so much. Abeno. Nsanze okubala. Nti mufunye katebe? Sweta no tata. Bulungi. Muli mutya? Waneno we waba Agi? Weewana wenyine bamuzaala. Tata ffe tuzze kugambako ku Agi byakola.
Agi yarwanye n'omwana wa Bendi. Namufumita ekintu. Omwana abandi kataafe. Anasula wotasula kyekiri ku mimwa gy'abantu. Ali mu ddwaliro. Agnes wange yabadde yagala kutta mwana w'abantu. Agi owuwo mwennyini nnyini. Yabadde assa omwana w'abantu. Ate oyo Agi gwolaba tataliza. Buli akamuyise mu maaso. Okwata bukwasi woti ku kutu n'otwala. Barekchara abaagala. Bayizi banne abaagala. Abafumbi. Mu buli kibiina ayinayo omusajja. Ayinayo omuvubuka gw'ayagala. Mu buli kimu. Muzibu nnyo. Kyokkola baffe mikwano gye. Newogezaako gamati kanjogere naye. Akuvuma. N'akuwa level. Akuvuma paka lwakuwa level. N'ojjusa nti oba lwaki mugambyeko. Agi muzibu. Teri muze mubi gumuyitako. Gyonna giri ku ye. Ku ssomero tekuli atamutya. Bamugambeko ate abavumi. Tugamba tetujja musobola. Katugende ewa taata we tumugambeko. Poliisi weetuukira omwana w'abandi ng'afudde. Bwe batatwala muwala we gwe gwe batwala. Era ffe tukulumiriddwa. Tujja tugambi. Sente ezo z'osasula. Omubonerezo oba omukuba ekyo kituufu. Obitegedde taata? Mbiwulidde. Kale. Mwana mugongole. Naye maama lwaki onoonanga ssente? Ate ntya mwana wange? Ssente ziri zonna zonna ziwawadde Agi wamuwadde zaaki? Mwana wange. Agi nyamba muyambi bambi. Asobola obeera ng'afuna ssente za tiisoni. What is wrong with that? If I help that children? Naye era Agi omuyamba si yagwamu emmere kuno ku ssomero. Agi ye talina bazadde be. Agi alina bazadde be. Naye ate bambi banaku nnyo ate okusinga ffe. Nira naffe si yefe abali obulungi ennyo abali awo. Kati gw'ogenda kukola kuno ku ssomero paka ddi? Ekyo kindekere. Semadde mmanyira awo oba omuwadde emmere era obeera omuyambi. Toddamu kwonoona ezo ssente. Agi muwe nga mmere kawunga na bijanjaalo. Toddamu kwonoona ssente.